era nga ekiguddewo oba ekinguddeko tekinsanyusizza obulamu bwange nga nze omuntu kubanga omusajja wange Akram Gumisiriza yajja e Uganda yaddi we mulwadde bw'atuuka e Uganda n'agamba taata we mbeera mbi n'abeera eyo ng'ali mu mbeera ey'okuba nti alina omulwadde gw'alabirira ne tubeera awo tumusindikira ssente ng'azikozesa mu ddwaliro byonna naye Akram bwe yali ng'ajja e Uganda yajja ng'alina ssente zange muwadde aleetera ab'ewaka famire yange $5,000 egy'alandi. Akram tumaze ebbanga nga tubeera ffenna mukwano era twasisinkana wano e South Africa ku mirimu ne tukwatagana ne tutandika okukola ffenna ne tubeera ffenna era nga buli kimu tukikola ffenna. Tuwadde kale tetunaba kuzaala mwana naye nga tubadde ffenna mu nnyumba emu nga tubeera ffenna. Yatuuka okujja e Kampala nga daddi we amaze okulwala n'abeera nga bamutwala mu ddwaliro e Nsambya era yajja e Uganda ng'azze kumalayo wiikisi 2 kulaba ku muzeeyi embeera gy'alimu amale akomewo sseebu. Amawulire gansanze wano ewaka wiiki ewedde nagafuna nina mukwano gwange ali e Uganda yankubira essimu n'ambuulira ekigenda mu maaso ne njogerako naye ne yeegaana. Sirina nkolagana yonna ebbanga lye mmaze naye gye nali ndabye nti akolagana ne Kulusuumu. Sirina nkolagana yonna oba kigambo kyonna kye nali mpulidde nti Akram akolagana ne Kulusuumu. Wabula kyahapenidde just like that nga naakakiwulira ne njogera nako waayise endowooza ennaku 3 n'awoowa. Baddewo baawooye wadde nga byabadde byankukutu naye era byamaze ne bifuluma. Akram twali tetwayawukana, Akram twali twogera ffenna tubadde ebbanga lyonna muzeeyi nga mulwadde nga twogera bulungi nga buli kimu kiri bulungi wakati wange naye. Essente $5,000 egy'alandi tulinamu obukadde 12 ow'e Uganda ssebo. Ye ssebo era ezo ssente $5,000 yali ajja ewaka nga daddi wange nange yali mulwadde nga tali bulungi. Uganda nze nina abaana nina family gye ndabirira ne muwa ssente ezo azikoleki azintuusiza ewaka mu famire yange. Nze simanyi bye naye nayirulirako emabega nti yalina omukyala naye ndowooza ne baawukana nga tebabeera bonna ng'abeera nange. Ebbanga lyonna tubaddewo wano era nga mbeera naye era yagenda okujja e Uganda yava waka buli kimu nga kirungi buli kimu nga kiri mu mikono mituufu. Kyekyokka kubanga ndaze nti yeegaana omukyala Kulusuumu yamwegaana maaso gange ate eddakiika y'emu n'amuwasa andaze nti kyayagala munnange naye ekisinze okunnuma n'okunkwasa ennaku Akram yakozesa ssente zange tavudde ku zino ze yajja nazo e Uganda mbu naaziwa abantu bange n'atazibawa n'akwata ne sisita wange n'amugamba ssente era okukakana ng'amuggyeko obukadde 9. Ssente zange Akram bwe yamala ozifuna ng'amaze ozikozesa oba amaze ozitereka aziteekekera omukolo gwe n'atandika okuyomba n'atandika okunnyombesa ng'agamba nga bwesibera mu nnyumba bamugamba nga bwenzunga n'abasajja nga bwe mumanyi omuntu okwekwasa bw'abeera. Nkubira essimu n'aŋŋamba Tasha taata wange embeera gye musanzemu si nnungi ate ŋŋambye okimanyi sirina bulungi ssente naye ssente zo ze wampadde nazikozesezza naye kasita nkomawo mangu nja kukola ki Tasha ssente zo tujja zikola tuziweereza ab'ewaka mu bwangu. Ko nze munnange kale kuba nabali obuzibu bwalimu ate muntu wange tukolagana tubadde ffenna wano okiwulira gamba kale ojja zikola ozizewo omunyo wano tuziwere mu bwangu kuba zirina ebyokukola. Akram talina mulimu guli awo alina emirimu gyalejjalejja ebyawano nange ebyawano akola mpola kujja mu bakazi mbuto nawulidde agamba mbuno simanyanga inginiya waawo oyo bana esipiki gwakola wabula yeeyiyanga omusajja naye nga yeeyiyanga era omuntu omusajja nga bwe mweyiyanga bw'okimanyi nti yeeyiya akola buli kimu ekimusaze mu maaso naye kinnuma
10,000 era mbadde nsaba sisita wa sente zo zalina ze wamuteresa agira mpaako nkozeseeko byenjagala tasha ngenda kuwa sente zo nga nkomyewo mugamba Akram sente zange nga nnyingi nagamba nja zikuwa hello Dangamba emirimu limu ejja wano e South Africa kati watabeera wano e South Africa kizibu okitegeera mukwano naye we just not Akram talina mulimu guli specific nti no gwakola wano eno tagulina nti gwe gumuwa income eya everyday tagulina yeeyiya bweyiiya ng'omusajja naye nayabeerawo ne tuguma ne tubeerawo ne tukola naye sente zange yazitutte n'aziwazaamu omukazi kiruma kubanga nange ndi mukazi amasingo maam nina abaana nina ebyokukola bingi Akram teyali kudde sente zange atatta end of the day neyeegaana n'awasa omukazi n'atuuka okuŋŋamba tajja kumpa sente zange kubanga mbundi eno nze mbeera n'abasajja nedda kulutumu omusajja yamututte yes kiruma kubanga ndi mukazi naye omusajja wabanga yayagadde kugenda ne Kulusuumu its fine banyambe mukyala Kulusuumu ne Akram kumisiriza bansasula obusente bwange obw'ekikazi obw'ekinaku bwe neekolerera nze sigamba mbu Akram ye yampa ssente ezo okiwulira mukwano nazeekolera ng'omukazi so mbadde mbasaba bakwate bambi obusente bwange miliyoni 2 bazimpe sirina kyemmanyi nawulabye bulabi ku mawulire nga bagamba gwabadde magerere plaza sirina kyemmanyi nange nalabye bifaananyi kuba nali nakiwulirako ntiwasa ku lusuku abantu wa muzata ne mukubira esimu ne mugamba Akram oŋŋamba tolina ssente nkubanja ssente zange abewaka bali sitaaka buli kimu kiyimiridde because of you naye ogenda kuwasa naŋŋamba nze ani yabigambye nze sisobola kuwasa nange nnoonya ze ndi ate nga mpasa nempumula wayiseewo ennaku 2 ebifaananyi ejjo ne bifuluma njagala ssente zange Akram azimbe kuba ye bamututte takyadda tasobola kutwala muntu nga tayagala yasazeewo agende ne mukyala Kulusuumu munnaye kye yasazeewo naye bampe ssente zange kyekisinga obukulu bampe ssente zange kinnuma kubanga mmalidde obudde okiwulira mukwano kinnuma sigamba tekinnuma amalidde ebiseera byange bingi nga anzanyira ku mutwe abuzaabuza kumba ayagala kunfera ampe ssente zange yagamba sisita wange mbw asindise ssente kulonga akawunti obukadde 5 kumbe yali atulimba ng'atubikkako bubisi nakwata ssente kumba nenzisasula Novemba Akram yampereza akawunti nangamba landedi agambye teekako akawunti sente za Novemba Akram teyaziwaayo batuusa tugoba mu nnyumba ebintu byange babiwambye ebintu byange byonna babiwambye ne bapaamu just bugoye bwange bwe buti Akram ssente teyazisasula n'ebintu ennyumba baagitaddeko ekijegere talina wadde 10,000 era bw'aba abadde amanyi buno yafunye roodi we South Africa Akram talina wadde 10,000 talina ssente kubanga ssente zonna zonna z'abadde akozesa oba abadde amutwala awuto oba abadde amutwalawa zibadde ssente zange mukwano zibadde ssente zange njogera nga sitya gwenja Katonda ate nga tebiriimu byakusaliriza oba kuwaaliza ne Akram wenna waali akimanyi nti ssente zibadde zange sirina busungu mukwano kinnuma omuntu okumalira obudde okuzannyira ku mutwe ng'olowooza ofunye omuntu gw'okwatagana naye mukole bintu bya ssente era mu butuufu bizibu okiwulira amalidde obudde mweneneddeko ebiseera byange kumbe nga mufera zannyira ku muntu alina by'abaza Akram kyenyinza omugamba sijja mugamba mbu mulinako obusungu lwaki mba mulinako simulinaako akwate annyambe akwate ssente zange azimpe mu bulungi kubuleko ekintu it's not about background noise
mulimu amatako nga tegalina ndowooza byakwogera tegalina na byakkola okitegeera mulimu amatako oba nga tegalina na byakkola kakati ntunulidde oyo Mustapha oyo mazi yajjako mu inbox lumu yajjako mu inbox n'asindika message essimu endowooza baamugamba mbu yange okitegeera yajja mu inbox n'asindika inbox mbu ssebo mumbale njala kuwa muteeja okitegeera naye nga matako oyo essimu gy'alimu yamuwala oba okitegeera yamuwala yasindika message mu simu ya Tasha mumbale njala kuwa muteeja wa Kasolo naye mbu tannatuuka okitegeera n'omubuuza ate atanatuuka obadde otegeeza ki ate n'omuntu nga n'essimu gy'azungirako tekuliiko na muntu alangirako tekuliiko naki n'essimu gy'azungirako nga layini mpya okitegeera kwegamba ng'olaba olengera ali awo azunga bw'aveeyo bwadde eri nkugera simumanyi mbadde njala kumumanya era mbadde nsaba alina ekifaananyi kyakinsheyalingireko ne watakiteeka nakittere mu inbox mazooyi mwe muyina ekintu kyemutamanyi kino ekintu Akiramu akisosowazza kino ekintu mu bantu bonna abali wano mbasajja bonna abali e South Africa oba ababaddeko e South Africa Akiramu kino ekintu akisosowazza akitaddemu obukala bungi kubanga Akiramu tosobola kuva ku saitoteke no kola smart e South Africa n'ogenda otwokesa n'okola smart e Uganda bagenda kugwamu nti oli wa saitoteke mpozi era saitoteke atambulira mu bitundu byebimu byebyo Akiramu otukubya akavulu nze bannange nabagambye ndi ttiimu Akiramu ekiba kibe ate saagala kuntuuza mu bigambo kubanga nze siwoza watali looya awo manya tebinaggwa. This is my Celeb 256, the main source of news. Subscribing, liking, and share. Let's make it